nina ebbala emu gye nagenda okukolamu. The person welcomed me with open hands. Nampa n'akafuba n'akola ki n'antuuza nenzira ewaka. Wenzira ewaka ekintu ekyo kyali kigenda kunzira ne mu ndongo buli lwe nkirowoozaako. Wenzira ewaka nalwala nengenda mu ddwa ekyoza kulwala n'okukaaba. Leero nalwala nengenda mu ddwaliro nga tebalaba kinnyuma nga nze simanyi muntu yakinkoze. Ebintu byogerako wano nalwala nendwala nemala wiiki ezi nga sikola. Kyenakola ekirungi n'omuntu anfaako n'omukazi anfaako. Omukazi agenda anyumiza abantu agamba ane mubba wange yakola ki? Taata w'omwana wange yalwala naye tebalaba buki? Tebalaba bulwadde. Manyi mu bantu boogenda ogamba anyumiza akaba buli agendako ewa maama we n'anyumiza maama we. Kati maama we n'abakyala bakulu be yali nabo amugamba naye ebyo si bijojo. Amugamba agende waliwo ekigundi nenga wali obadde tokiraba. Kati nga buli wazira ku ssomero nga sina nagwe nnyumiza bifa waffe waka nga sibagamba basibanga omukazi yansibanga ne kuki waliwo yantuma ennyama. Omukazi yali ayagala nnyo ennyama oli yantuma ennyama. Bwantuma ennyama n'anteera koyini mu kaveera. Nali mwana muto azisiba. Kati obanya abato ogenda ozannya akaveera ne kayulika. Ekkubo lyali lya nfuufu. Koyini zonna nezeesogga mu nfuufu. Nalondako z'olonze. Nendodako ze nnonze. Nengenda ku bukya nengamba musajja nyamba. Maama antumye ennyama. Njagala mutwalira ki? Nnyama. Nangamba sente teziwera. Naye mugamba akuwe ssente. Nengamba manyi kanzireyo. Oba bankuba bakole ki? Bankube. Ekyazika munyonyo ensente nzikoze ki? Egodda. Olwantuuka ewaka bwe nti omukazi yansiba emiguwa ku kitanda. Omuggo ne gulyoka guvuga. Kati nga nze sibimanyi nti kubona bulamanyi nasudde ssente balina okukola ki? Okubonerezaamu. Okunkuba essegeera. Naye era nali nsudde ssente nalina okukuba naye nakuba ng'ekintu ekyalyanga bunomo nga ne muzeeyi wange wansanga. Kati muzeeyi wange yali tabeera nnyo waka yali mutambuza agenda Sudan. Naye nga ne wabawo ye waakunkuba nga sinnayikako musaayi okuvaako. Era have bruises eno omugongo bya miggo scars kibooko. Muzeeyi we twali tubeera waliwo ekimoto waliwo ekisaka emabega nga waliwo omugagga yatutulayo ekimotoka. Kale omuntu genda tuzanyira mu kimotoka naye nga bakigandamu abaana. Omanyi effujjo ly'obuto. Kati muzeeyi ajja asanga nga saabagana okuzanyira mu kimotoka kino kikadde. Oba payipu yagijja waba wano wansi wa steering oba yagijja mu engine. Kimanyi payipu ekyaliyo n'ewaka. Yesika payipu mu mmotoka oba zitambuza amafuta. Muganda nge yankubisa payipu. Eyo payipu eyankuba okuva nga nkyali muto mpaka payipu yankuba eyo. Nengira banyinza ojjooki. Era akaggwako ke bateeka ewaka nti ako eddagala lyeri. Kale manyi kyagamba nze bambonya ne tukisa nga manyi sinama. Nga manyi bate balina oyiisa omwana. Okisegeera. Kati muzeeyi wange omukazi bwe yajjanga nga ateekawo embeera eyo lwaki mubonyaabonya omwana. Ate tasubira nagenda instincts nti kimanyi bambonyaabonya. Ningendanga kuki ku ssomero. Tandise okunyumizaako bakyali bange. Nakyali bange bamuyitanga Zed. Era Zed South Africa kyamanya gyagiraba
ali South Africa sawa zino Ghana ekatonda kumudde bulungi South Africa batabuseemu bannange zaidi nga munyumiza nga mani abani yambitanga Isaac Isaac chichi mwana ngai wayina mukone kasente okusinga ke waffe ezedi nga yandabirira mu buli kimu nali mu kisulo ne batekako ne mu kisulo nze akisaba oluvanyuma okuba kulaba nti nali si treated in the right way story sagala jogera nnyo kuba ejja batukako abazadde sagala I concealed with them netonda naddayo newaka nembabuuzaako n'omukolo gwa muwala wange ogw'okubatiza naddayo nengukolera waka so wano okay ebyo byonna bihappenings ontuuka okuva ewaka mmaliriza senior 4 ku Janan n'okumaliriza senior 4 era waliwo controversy ezaali awo before osegeera nati holiday inokomawo okole oyite sente ozanjulire muzeeyi kwagenda okutolera za pocket money ne school fees oddeyo okole ate nga zagwazikoze kale kiyinza okuba kyali kinjigiriza okukola kyova olaba nze sayiganyanga mu kukola if it was to work I work osegeera then kati kikyandimu era nkimwebaza kiyinza okuba kyanjigiriza okukola so ebintu ebimu bayinza okuba nga bakikola nga kubonyabonya naye nga talina kyakuyigiriza blessing in disguise so vaka ya senior 4 ngenda nfuna akalimu kakupoota nkola n'omuntu gwe nali nkolera yali wa munda yalina neighbor wa ku kyalo engeri yali ow'okukyalo ensasula ye nga simu mutabani wagonde n'otamuwa ssente leero naye nga lwogenda obinyonyola muzeeyi agamba kimu ate nga baboyi agamba genda okole kola at the end of the day toba tolese majja waka kuba yali yeetaaga ssente naye ate muzeeyi wange yalina ssente naye simanyi nga toba tolese majja waka agamba ddayo noonye ssente njagala ssente ziriwa okola ssente ozirya bulya ssente ozirya lwokoze jikira kupata batuwanga kida ekida ekiriddekolaki oba mukoledde kumpi newaka noddayo waka noolya oba tokoledde kumpi nawaka nondeyakola nti ogenda okukalina kasanvu kulipotinga akasanvu kubuuza okaliddeko amandaazi ng'ojja okaliddeko amandaazi ssebo lwaki oliddeko 10 wansi terezamu ndi mwana wa senior 4 naye nga bakyakuba kibooko senior 4 obeera amaziga ga kibooko aye no kibooko yosomero tekabya naye kibooko yewaka lunaku olumu ngenda afuna omulimu ekabuuma guno nga teri ali connected kugo nogamba ngende eyo ate nono wali wano wali bete we nali kubono yali agimanyi nga ali azomugana naye omwana nga tebamuwadde ssente bakayanirako kati lije nagenda omusajja yankozesa nga tansasula okumala wiiki naye nga tebimukola byebyamaanyi nga siina ssimu namalina kugasatu nga sidda waka nga kabuuma ndaba wala okuva ekabuuma okudda erukulikonge nga ndaba wala nali mwana muto jjukira siniyafaawo nga tojuka okoye muyiwa bisiraabu muzimba bikalina kokoteeyo nengamba manyi kyengenda okukola kambeereyo eno nsulayo olunaku olusooka olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu nkwata essimu nkubira muzeeyi kumakya nga muzeeyi nagenda eno okola naye safaari wano kabuuma ekiriwo tebanatuteekako kaki kasente tebanatuwa ssente naye bwonaba ndisibize ssente ngenda kukola ki ngenda kukomawo ewaka nti kale kola nkola wiiki eggwako siinaamu tambuza ebigere nzirawa waka ssente ze bampa nezikosa kusasula mmere gye nalyanga okyeggulo byayampako kitundu gaa naye ssente zirabisa omugagga tatuwadde ki naye sinze nzeka n'abalala bonna ku sente baitibalowa ssente
nsasula bills ngamba kanzireke waka tambula nzire waka ntuke waka mzee angamba sente ziriwa angamba wava wano nga toyogedde n'ogamba ogenze kola ki kola sente ziriwa angamba mzee kanzireyo manje nangamba genda ntuukayo nkola mbeerayo weekend alemu era mbeera yemu yekola ki yebeerawo naye nga musajja tugamba tukole omugagga zino zemba wako zange omugagga wanaaba alese ssente nanja bajjamu tujja bigattagatta sente zino tukole ki waawe angamba okay omukulu ntambula nzirayo waka wiiki eyakumeka akubiri siina ki sente nina kyali wange ngamba muganda wange tinakuse oyo kyali wange nasoma naye kujja nani bamuyitanga Kigongo ye yantwala ne kwaka akalimu era Kigongo muganda wange big up on yourself naye yaddamu nkokayo kyankoko ne business ye yakozesa so nzire waka nzira mbirowoozo omukulu nasasanga waali samusangawo mbeera awo ngamba nkoze ntya nkubye ku busimu obwa boyiba nga alinamu ekizika nyambe omusajja mugambe wakirinafunye ezeeno wiiki kali kifere mu kutya okungi engamba ngenda kudda omusajja ayinza okukola ki okunzeta jakunkuba kunzeta engamba kanzireyo ku saiti yukeri yababiri babeere wala nga tebo tebavaayo ke bali balina lumu we babeera ennyumba yange neyasooka nosooka eyo bonadda ku saiti muwapoa enewaka teberezaamu kuba giltosa giteeka kunza nga wadduke waka ningamba enamba gye nakukubiranga kuba wasayinanga simu enamba gye nakubirako kitoba kubako okufaayo kumanya nti kalo nagenze lwakitadda naye okutya kwe kwanzija ewaka we natuuka nenva ewaka neŋŋenda lw'emigo mingi egyankuba natuuka eri nga buli lwenkola essimu nemukubira nga mugamba taata tebanampa ssente ngenda kudda nga nina ssente nga kyemugamba omwezi ne gugwa ngenda kudda nga sidda naye nga twogera omugamba taata ngenda kudda nga nina ssente ngenda kudda nga nesirina ssente nga naye nga gakola okitegeera awoza kimukola ki kuba yekyeri yeetaga ki kubanga nonya ssente zikutandikisa senior 5 olunaku lwakyalo mwoyo tugwenze myezi emeka ebiri afulumye public notice ono omwana mwagala amulabye amuleete wano nga buli ansanga ngamba bana taata wakunoonya wakola ki sawa pressure nekweyongera nengamba wenzire ewaka muganda waka weddemu ate ne ku site awo within the period of working nagenda twali tusiba bagita BPCR kabaka timba bakasiba ku slab manyi naddeyo nensoma obuzimbi naye ono mu process naddeyo nensoma obuzimbi kati ekitimba kye bali bateeka ku slab ebiseera ebyo naye sirina boots tukola neninya mu kitimba kikusala kagereko mu maaso olwala lwonna ne luvaamu kati eyo period nenjimala nga tesikola nawe namala nga ndi eri ku side ninga sikola ki tokola ebyo byonna nembigattagattamu omusajja ngenda kuddayo munnyonnyole ntya tinalwala lwakite wayogera naye nga ate kutya kyasinga okunzija waka emiggo gye bankuba mu kusooka negindeetera okutya atosobola nakubeera open kuba kati tewe nawulira nti omusajja noonya nandikako ne ssente weyongera ate neŋŋamba manye ekiriwo kantandika obulamu naate ekintu kyenakolanga nebbiriranga neŋŋendako ewaka neningizayo ndaba embeera kyekola ki eriwo naye nga manyi wenninyira ewaka we papa omuggo gugenda okuka tujja seka kati after a period of time obudde buyiseewo something like 6 months banga ddene half a year ensi enyize ngamba nayo manyi
kanzireke waka. East or west? Home is the best. Nziri waka. Sejangambira ova wa. Genda. Dayo. You have no room here. Go. Go. Ate ekibi ekyaliwo tinagenda okugendayo nga tali mu ggwanga. Yali afulumye. Yakiŋŋambira ku ssimu nti omukazi yamukubanga amuwaayo mutabani wakoze eki. Ate ekyasinga okunkomyawo kasanamanya nti yakoze eki. Yafulumye. Nakati ng'emize gyagenze nsobola omwetondera nga ndiwa nga ndi waka. Mzaina nga blood. Dayo. You have no room here. Go. Go hustle. Awo. Awo nemmanya kati ensentadde. Ndine Urban SN. MC Urban SN. Njagala kubuuza Urban. Man. Story nkuteko nnyo man. To other parents, once you see this, Nana be the parent, please and please engage so much with your kids. First love, jola go mwana. Ate ekyemanyi kireeta obuzibu. Abazadde ate sagala kiraga baana bange. Tolaga mwana busungu. Kale mulage nti onyiiga. They have limits. Kati nze ndi omutima gwange munafu nnyo. I'm weak. Aye nkirabye bukulu kuba otandika olaba ebintu ogamba naye kino I'm weak. Nze omuntu gw'osobola nze nsobola obeera naawe nemala omwezi nga tetwogera naye nga wendi awo nga wendi nga nsirise ng'osindika message nenjiraba nenkuddamu hello hey netwesanga mu bbaala nenkubongako nga kyekiri omwana olisitadeti kale nenzirako eno nensirika nze nenaku zinagala nnyo okwemalira ebintu byange kintu kyofa nakyo mbeera nnyo ninga yagala nnyo okubeera nzika era nina bakyali bange era bansumbukana nnyo nange omuntu ayinza n'okumpa ofa nga nyamba nabo yambi nangamba Urban jangu kati nakyali wange yaddayo akunjigiriza mmotoka kuba I'm expecting to buy a car myezi mitono nnyo naye engamba jankuyigiriza emmotoka naye nga buli wansanga kyaŋŋamba ngamba emmotoka bweri jangu oyige naye tumala byogerako awo nkomaawo ye kati ye yansanze naŋŋamba Urban olabika tewansiima nkwesiibako olabika tewakola ki tewansiima kati ni box yange waliwo bajja nebooge nadda n'omusanga mu bbanda nga blood wambulutiikinze naye nga si nti oba weeraze naye nze kindimu I have that njagala nnyo kubeera nze saga esegeera nate ngenze manya ate abantu bebakola ki bebatukola people make us so without people you can't be gezaako okugejinga naye kiri kiba kya nze kaŋŋambe debo nze sirina kyensuubira kuva muntu yenna nze I have no expectations from anyone nze bwenzija nenkugamba kyenkwetaaza noŋŋamba kati like for example I have people going to support me era mbasaba mumpagire naye wenzija when I approach someone nemugamba my brother I'm having a show on the 2nd of August nensaba ongoleko emmeeza agamba Urban oli musajja wange sinza butagulako ki ekyo kyoyogera I not you down naye I'm expecting nothing from you till when you do it agamba kuba people have disappointed me people have disappointed me people disappoint abantu bayiwayo nnyo lero ate stories z'okuyiwayo they almost have had experience over every challenging part of life. I had my very question, the challenging and the disappointments you had in this career. In this career, the disappointments. First,
being close to people who are not real. Abantu si baddala. It's not only the MCs. People are not real. Okimanyi dero omuntu asobola okuwa ssente kati nakwata emitwalo 5 n'agakuwa. Namala n'avaawo n'agenda n'agamba oli anzibye ssente. Ne bakuba emigaawo. Nga tobadde omanyi boyiwo ali close muli wemuti. Ne bakebera ne bagamba zijje nga mweziri. N'omugamba azimpadde. N'embooko n'ekunyukirako awo ozibye. Abantu tebaagaliza. Abantu tebaagala. Abantu balina emitima emibi. Abeeyisa obulungi gye ndi. Ate nze, you know, when you behave good to me, I behave back good to you. So I behave good back to you. Nate omuntu asobola okunkola ekibi. Nate ne mundiza kirungi nze. Nze na mukyala wange waka. Agamba wesonyiwa baki? Ama omwana wange. Nze n'abantu bangamba wesonyiwa omuntu ono. Nnonya n'engeri gye mwesonyiwamu. Naye ebintu byankoze. Nga ebinyumiza omuntu omulala agamba Brad. Oyo singa abadde nze singa twekubye. Kitegeera. Naye if somebody comes back to me na smiling, I'll smile. Ekyo kiru yakinjigiriza. You smile to me, I smile back to you. Nenga nze amanye ekikola ki. Kati ate abantu abamu bagamba ffe abasinga obubi abantu abeeyisa bwe tutyo. You need to show your realness to someone. Omuntu oba tomwagala mugambe nti tomwagala. Tannema nange. Nze I chill with it. I greet you and I do my own stuff. Abantu balina emitima. Nina ebbala emu gye nagenda okukolamu. The person will come to me with open hands. Nampa n'akafuba. N'akola ki n'antuuza. Nenzira ewaka. Wenzira ewaka. Ekintu ekyo kyali kigenda kuzza ne mu ndongo. Buli lwe nkirowoozaako. Wenzira ewaka. Nalwala. Nalwala n'engenda mu ddwaliro. Ekyoza ku njagala n'okukaaba. Leero nalwala. N'engenda mu ddwaliro nga tebalaba kinnyuma. Nga nze simanyi muntu yakinkoze. Ebintu mbyogerako wano nalwala. Nendwala. Nemala weeks ezi nga sikola. Kye nakola ekirungi n'omuntu anfaako n'omukazi anfaako. Omukazi agenda anyumiza abantu agamba mubba wange yakola ki? Taata w'omwana wange yalwala. Yalwala naye tebalaba buki? Tebalaba bulwadde. Manyi bwe bantu boogenda ogamba. Anyumiza akaba buli agenda kewa mama we n'anyumiza mama we. Kati mama we n'abakyala bakulu be yali nabo awo. Amugamba naye ebyo si Jojo. Amugamba agende waliwo ekigundi kibanga gundi naye nga kiriko amagwa. Naye nga kikula mu beads we tekikola nga kiramba. Kikola n'oguntu gumu guli wano n'ogweranga gutteko. Ne mabegeno nga waliyo side zonna. Kyerabidde bakiyita bannange. Simanyi bakiyita bulungi. Namugamba genda okinoge okitereke ennaku 2 okifumbe. Zitegeera. Bamugamba abeeko wakitereka mu nnyumba akifumbe. Nkinywa. Yakifumba n'ekinywa. Namala olunaku lamba nga neebase nga simanyi na kiri ku nsi. Nga ninga afudde.
ngendo zuka nga wembadde neebase bonna bwatobye nga wonna bwatobye leero nze nakakasa Jeez. naate nze kyewuunyisa oyo muntu musanga ne mubonga nako Jeez. nze nga manyi kyeyakola ki Kyakola. Things are real. Juju is real nnyo in the industry. yaddala nagamba ko wena lwala ekigere senze bintu balwakuba I don't know. Wait. I don't want to put down People, yeah. sijja gamba mabala gye ntambulira Yeah, exactly. nate girabika mu mabala gye nkola ki Gy'obeera. not everybody seeing you wants you. True. It's very right. Abaana bangi bafunye ebizibu kati wowe gwe bakwata vidiyo ate kino wekituukako olwomanya nti gyebiri bingi tibituuka ku bantu Basirika. olwo gwe bakwata vidiyo ng'atwala ebintu mu buuzi nawe yali anzise Nga bikukusa biteeka mu bbomu. kamera zaamulaba atwala mu buuzi DJ atwala bintu mu buuzi kala abiteekamu n'atambula n'agenda manyi awangudde omulimu kati ndowooza oli DJ omulala ajja okupangulapangulula ati Abiraba. agaba kebere kamera misaana Alese Jojo. ageze jijo n'amuteekamu Agala kusengola muntu. kale okumanya ebintu byensi bizibu ebintu bya Katonda bizibu okuva nalaba eyo vidiyo siddangamu mulaba simanyi waazannya endongo this industry yeah. You know, I've had people. And I think Tebandaga this physical example Jompa. I've heard them talking about it. Nenga, but you bad. Many people know. Zewa abasinga bakimanyi ekyantuukako. Jeez. Abasinga people were so close. Abantu abali abamanyi ne wensula bo bakimanyira lwala. Na bali ekigere. Some period. Obadde wajja ne bugiramu n'ekigere. Ng'olyanga alina ettalo. Kati waliwo ekigere okuzimba. Muso kirinyisa naye nga tekisobola nalinnya ku ttaka bwe kiti. Nga kirina beera mu bbanga kiti. Evivi ne biryoka linnumma wano. Anti ng'olina okuwanirira ekigere bwoti. Eryali ya MC yatayagala okyamukire ku stage. Naye ebyansi. Nduka ne ngamba naye kati numukolere ki. Tosobola siba muntu lwa ddogo. Poliisi ebimanyi. Sobola. Tebibeera namu. Teriyo musango gwa ddogo poliisi gwebeeramu. Jesus Christ. Ndine Isaac gwe mumanyi nga MC Urban SN. Ladies and gentlemen, tuli ku Brown Skin Events YouTube channel. Manya ebibuuzo bingi, emboozi nyingi ya Urban SN tegwa malojja. Naye we've seen a lot of MCs celebrating themselves, and this year nzikiriza nkugambe Urban Revolution abatagala kupostinga. Abatayagala kupostinga. Banaira kirina kye kikujjako postinga show ya muntu. Kire. Ate ne tickets za layisi by the way. Tickets za layisi. Ensonga lwaki twazitadde ku bbeeyi ya wansi, we wanted turn up. True. Twaga tukikube njo akingamba tu eno show yaffe bagambe after the show we are starting a move. Uncle Casimir nzija mu office yo mukama wange. For this movement you have to be part the road to ja. It's a big movement. Saga kyogera wano kati. Ba managers bonna banange bali kyogerako. Yeah. Ba MCs we lack management in us. We lack investors in this. Tetuyina muntu asobola twesigisa ssente bannange. Nobody can trust us with money.
please abali eyo let's start this movement ekintu kino kikyuke tufune abantu abali real abagenda okutuinvestingamu ekintu why can't you find I think the most expensive car MC drives who's that ate naye atasobola kugamba nti agijemu MC Maleka Smeli avoga ku Benz ani awo bulala ate naye tabigattira wano ate biri wano ku muzinda segera ne waba baba era gamba tekiri we need to be like artists omuyimbi usanga omuyimbi nga ali ku nyimba ze ali ku kikyakola ayimira ku stage nafuna sente naddayo nazimba kalina denga sente zijje kuki why would we be on the same stage and for more hours than the artists ekyo kintu nange nki I don't know if people bakyegendereza nti ba MCs balwanya ku stage okusinga abayimbi by the end of the day ne bakuwa bakwera mu 0.something% of the money the artist gets. You will find a public holiday mu negatives. Public holiday omuyimbi ayina ebifonga ebyo byokuyimbako emusoli mu kifeeki anti ovaawo olwo omukolo guba gwonooneka. So these people need to see value in us. Sure. Nata abantu bakatula mu value bibo mu byalo. Si mu byalo but up country when you're going out of Kampala. Out of Kampala. And people say out of Kampala there is money. There is money. There is money. There is money out of Kampala. Bantu bebe bagaba sente kullo. Bakadi nako zino Katonda tumwebaza yatukola ki? Yatuwamu. Bachida. Kali tutambula na wewe lamula. Sege. 2nd of August supremacy the urban SN revolution. Banange jangu wode yagala urban omunyumirwa sawondize muzimanyira ngena mubuza urban TikTok. TikTok eyo. TikTok enyambi ennyo naye tennanyamba. Enawo oyagala otana kutuusa. Enawo njagala. Kuba ye platform gye tulinawo essaawa zino. Snapchat eyo yeetemaatema. Snapchat eyo. Yelinga platform endala gye tuyinza ogamba yeetemaatema mu terina kirasi y'abantu gye beekola ki? Ate ebyeso division muffe. Ate erina ebintu byetambuza amangu. Ate ebitali bino byaffe byetukola. Kitegeere. Kati ate ekintu ekiyinza otambuza amangu endongo TikTok, Instagram. Enaite Instagram sinti buli omu ategeera Instagram. So TikTok tugiriko. Nate zino gundi badde nkyagamba bibiri semu ne division muffe. Okweyawulangana banangirwa MCs, fellow MCs, let's not divide ourselves. Let's pick one. Tumanye ate okiresa obuzibu kiri kimu. Everyone wants to be the boss. Yeah. Mweronde mu boss. Mukimuwe nti yani the boss. Nga mwaba mufudde ki? Boss. Yes kwefuula ki? Boss. We mumufuula boss when he misbehaves. Changu nnyo nga mwaba mufudde okusinga yo okwefuula ati niwe yeekola byonna yeekola ki? Aba yeefiiringa yenga ye. Kuba yaba yeetaddeyo. Naye mumuteeke. Kino kintu kyangu nnyo nze nali nteeseza by the way ne support system MCs teriiwo. Nze olaba ddero I've supported buli MC kyali wange abadde ne show. Mulimu abamu wenfailinga because of time or what simanyi ne buli MC alina have to buy a ticket or a table. Ate sinabayigundi bokka n'abayimbi naki kuba support system. Spice Diana kyakola but people end up disappointing. Chefans I expect nothing. I do it if it comes back, it comes. If it doesn't, we're just risking it all. Yeah. So the future in a show, Ningakola live. No one is talking about MCs buying a table what or what. Nze nevayo nembaga bannange okusinga okubeera wano okwogera obwogezi tulinako abantu 100 200 oba 100. We bagula tiketi zabo bazze gukoze eki twegatte leta ye 10 mitalo 10 sente si nyingi ku MC segera leta ye 10 noli 10 bana tip sina tip
something small segera leta 10 leta 10 oli 10 tuli ba MC bameka. Now tell me kibanga kibiina mubanga bakoze ekibiina the money you give him is going to return back. Yeah. Nti buli omwana abanga anobuzichinza topica shows ezitali nawo tubajja tatingo fake shows naye kyali badde nga kiri verified kati nga toli organized nti ofuna kasmila aina list yaffe nti gundi tondasasula supporting ani future supporting urban aina ekizike aina 10 data tekayo after urban who is next to in the role wetayo 10 you return chofunye. It's a good thing. It's a support system. We build ourselves. Naye olaba oli agamba tebijja kola bitakola naye kyali yangu nalinyumiza kubanga mana after my show mani njagala kola bwenti kuba nadde njagala gula motoka by the way. Abantu banjereze nnyo okutambulira ku boda era bakama bana bakudulira mgwa ina sound etambule Kampala oli ku boda enfufu kukuba tekyagenda bamanyi nzigwako alina okukuba ettama neva mu bbala nga nina gwentudde naye ku piki baba bajja kutta kumaca twagala kola omukakalasima naye bakama baffe bode entami naye mbadde nkugamba nti nali nyagagula moto Kevin before my show ene ngamba let me pause a bit tuve mu show tugiteekewo success of the show. True. So let's make it happen. 2nd of August. Motoka ya fraternity si yange. Motoka ya fraternity si yange. Yawe mumpa sente nenkola business si yange ya fraternity. True. Kubeera sente zigenda kundo mu fraternity. I will keep supporting you guys. I'm supporting people even without them supporting me back. Man, you're real. You're a cool guy, man. So I'm not expecting much, but I have to do so. And of course, you have to call them. I have to call you guys when I'm Jemo supporting Billy August Supremacy. Je tuli tickets zoe za follow me da. Ni waliwo baagala okusooka kumpozingamu ko waliwo sponsor yagala okujja kubikolamu amasava awo. And of course, even the sponsors wajja. You know sponsors. Nakola ka sponsorship later. As in, if you want to be part, not there are those who want to be part, and there are those I want, or I'm yearning for to be part of my show. Wali abamunga tebagenda kunoonya nga gwa inokola ekana koira wano bachali bangi bana abo kompimpi kyamba njagala nkuwagire nti nafulumya kagundi bakasharing era kabakaguddeko kaliko numbers zosobola okutuukirako nofuna sponsor to know part of my show, my sponsor. And a lot of exposure is going to be here because we are going to have many artists. So far the confirmed ones, I have Fefe Busi, I have Acidic Vocals, I have Echo Star, I have Echo Star has to be there. Man, Echo Star. Msaja ya hapa trends. Nyo, man. Big upon yourself, man. Teyankola byakapeke esingandi mukomere enviri tekuli ku mutwe oli kapeke yali amwozezza nnyo nga iyo yakwata sente ze. By the way, nali njagala kugamba waliwo ensonga y'okutunda ennyo ekintu kyebweru banaye wano mu Uganda singa tufukasanga nnyo ku kintu kyaffe akatono but ekimanyi kuba ebyaddala nze kinnuma natukalenga oba zatayiri bakimala ngamba shows have happened. As big stages have been there. Next thing nagwe saba stage najinyima. Ne mulimo kale nina bensaba ne banyima. There's some stages just anoga ono musajja anzikiriza ninye ku stage ye. Sange wantu wotekeddwa nga balina n'okukubira simba gano. Balina okugamba jangu sebo tubeereremu wano. Neno duka unagamba bala esegera. Magamba kati how shall we do our tunatambuza tuyenga we cannot put it simanyi. I don't know how you see this industry.
I don't know. Nenze Uganda we are nowhere. Era tubeereyo nolowooza MC Bamanyogo bayinza kuba babiri Douglas nani ne Katsi. Ate nabo tebaatulekerawo mukulu bannange. Tetuyina we tuyita bwe bamanya amakubo gaabwe gye bayita bakyegalidde mu kaso. Okitegeera kati baba wuyo yavaawo naye tewali ali mu kifo kye. Ate omuntu gwe twali bade tuzaawo ate alwanirira katale kali eri. Okitegeera yeerabidde nti kitandikira wa so simuvumirira naye bwekiri komawe waka okuba akatale ka wano blaza Wizkid wa Uganda tukwagala nnyo omumanyi Wizkid wa kolera abantu Wizkid wa feko mawe waka tukole banaye akomewe waka tukole abana batambuze biki musajja wakabi nnyo kuba ni simocha Monte that is mbuza ndi kumocha maisa gala kozi tonna kumwocha ako yadde nsaba ko Top Boy ba tuyambe yatasa free kolanga Joshi akomeo Joshi naye uptown naye ye aina akantu ka wano ne Top Boy yatuvaako yatuyisonyira ddala Top Boy tatuta don't leave us alone please. Atayagala genda ne bali wonna abatwale and katugenda tuleka mu Uganda. 2nd of August Primacy Lounge. Tickets are already available. 20k ordinary, VIP tell indicated naye tugenda giteekako kwa abantu bagisabye egenda kubeera ku mitwalo 5. Tables zitandikirwako mitwalo 5 kakadde n'obukadde 3. I don't offer your sponsorship. I can give you sponsorship if you buy you can give me sponsorship if you only buy a table of 3 million. As easy as that. I told you we want the list 100 sponsors. This is to make history, the biggest MC show ever going to happen. Tugenda take a Supremacy, tugenda giteka production. Mulala nnyo tetuna choosing ani agenda tukola production ne Bossman Fujita sasa napa ofana namba ebintu bina kola byo yagala ne muganda we want to do something different. That's what we want. We want to do something different. So with that tugenda kufuna producer wa show mulala agenda kola setup nya tukijuze abayimbi banja bagenda okujja kubeerawo kupagira je tulabise aliwo tunakijuza twategese ne screen y'ebweru nti abaana batasobodde yingira tujja kikubira bweru you know I'm having much expectations though I have no expectations so sisubira nyo naye nga nsubira bingi sure. So 2nd August please guys come through support me. Mr. Dero banayana gula manya ulisekelo mukwatide bano wenyewe. Ulisekelo yino kumbwata. I wanted to, as we winding up, what makes a good set? A good set with an MC. You know, the problem is that everybody abasinga bavumirira ekiriko. Yeah. But a good hype man is how you hype your music. And everybody is good in his own way. Ojakela kumacho sange MC mubala nga ayogera. Ogambo yebichi byayogera. Ningo mugaga ya mutegeera. There are some who eat on. Oli wabamwe abafuna emirimu sira kumatiza hype man nedda. Aina favor mu boss. Aina favor ku boss. Ali wabamwagala wao. So yoyogera ku set ndaba tuvudeyo. So within set no so more prime set na just because of awukijiddemu nti asokuba ne set yonna mu bbala ennungi eri prime ne bamuwa abantu ne bamuwa n'amatu nenga golaba akolabo. So everyone is good in his own way but try to copy. If you get any bad remark from anyone appreciate wofuna remark embi okuva eri omuntu kale omuntu aba alina kyagambye nti wano okozeemu bubi kiwulirize
genda olaba kikola obulungi tokikopa nga wakikoze direct. Yes. Try to Kikole your own way. Ate n'abagamba mbu ate simanya MC DJ wakuba gundi sound y'omuntu ng'oli MC mulala bamaze amanyi nedda. Clarify about that. Now listen. When we are in bars, when an artist is in a bar, shouldn't the DJ play songs of other artists because that artist is in a bar? No. So if you're on set and somebody plays a sound of mine, obazanye sound yange, obazanye sound ya MC mulala yenna, take it. Ate never MC, feel free, do the freestyles. Nze njagala kino kiteekeyo. Estegera. Kiteekeyo. Nze sound zino zatambula nezituuka Kenya. Yes. And if you see on the TikTok waliwo ekulagira sounds is trending, right? Uganda by waggulu nnyo. The next is Kenya. But I've not even been recognized by anyone in Kenya that is sound is Ugandan. But abantu bagikola mu challenge Kenya. Ne wano Kenya sound wejanga ya muna Kenya. Abantu bamu recognizing amount. Ojawulira wa radio station. Hey, sound is for a Kenyan. Sound is for a Kenyan. Why no Kenyan? Estegera. Why? Why is it that when we have anything coming from Kenya to Uganda, music-wise, it never works out here. But whenever they take it back to Kenya, it is working. Uganda, instead of supporting our own, we just criticizing to honor. Nothing else we are doing. True. Let's say, but the standards. Bagameka lumwimbi abavu de Jamaica. Fainaze. Tumuwagire naye no wafe naye wabaze Wagire muyire wo mubiri n'abantu tebagala kuwagira abantu balina ettima abantu tebaagaliza bana Uganda. Abad jagala kuvuza, you know, with this sound is etambudde, TikTok yatambudde, abantu bakulaba manyi buli obeera mu bba obeera omuntu ajja nagamba mwana njagala kubeerako nga gwe. Someone getting ayinza oba nga tali inspired naye nga ali motivated by Abanese. Kiki ogenda omugamba nti man, if you're there, you gotta do this. If you want to be in this game, try to do this. It's like you're asking for advice. Exactly. The only advice I can give you is that I don't have advice for you. Kubanga. Listen, do you know why I don't have any advice? The advice he has no advice. The reason is two. You may take my advice no failing. Ojagamba bani yakola ki? Yampabya. Naye kale, the only advice is that is available right now in stock. Inti just do your thing. Jiriba atekkiriza nti tonakola ki? Tanatuukayo. Ne woba okikubye kkiriza nti tonatuukayo. Singa bawezikiri tebakyayimba. Singa bakamini tebakyakola ki? Ne nabo bakimanyi tukyalina okukola ki? Okukola. So working does never end. Keep going, fata. Weeyise bulungi. I have advice naye obuzibu abantu bamu bagamba ngo weeyisa bulungi. Do as I do, not do as I say. Balesa kandi bagamba naye ngambe kandi bagambe weeyise bulungi. Just keep it low, keep low key. Sigera. Know your boss. Ate yo nsonga nkulu. Abaana abamu bamanyire babossi baabwe. You will never be bigger than the boss. Yeah. However big you are, you can't be bigger than and however small the bar is, you will never be bigger than the bar. Njogabe msiba mabara. Tosobera bera munene okosenga bara. Nobo vugale njireva nga nyeniyo atambulira kagaali tosobera bera munene sigeyo ki. Kubira sente zigwa lwenjirovo zijjawa. So you never be bigger than the bar. Respect your bosses first. The host will take a man big shout out to all the hosts. And of course you the host nekusho tubagala. Nekusho.
Boss bagenda kumpagira. Uncle Taufiki, big up on yourself. Oh, Fiki. Taufiki, tulinayo ba Simba, tulinayo ba Sheila, tulinayo ba Mosh Panda. PM Empire. Oyagala kunjukisa. Galade. Abasajja bange ate nga tulinawo ekijja with PM towards the show. I love those guys, man. Towards the Mosh show. Panda. Big up Towards the yourself. show tulina ke tugenda okukola. Simanyi oba munaka appreciatinga. Nenga we are going to invest a lot in this. Tugenda kukola yake enjawulo towards the show. Tulabe what will be your remarks. Oba mukagobye nga tusinikira muri ebinyo. Nenga, thanks so much. Yeah. Vibe Room. Bahome is Wizzy. Mweba lenyo. Bravian MC. By the way, Wizzy 256. As per now, it's PM and Vibe Room. As per now, yo. So, PM in conjunction with the Vibe Room. We made the sounds from the Vibe Room. We uploaded them on the PM group page. Nezisumbuwa nnyo zonna bbiri eyokusatu yali ejja naye tukyafumba ate tukyabawa ogenda ku page ya Vibe Room mwaka akyaliyo mungi ate abantu mu getting inspired banaye mukope if you see something good copy go put it out there. Sure. The only DJ we have right now making mixtapes ezitambula Dijani ono Wakanyama. X-Vibes. X-Vibes, keep it up, bro. Keep pushing. Almost is having like six non-stops on YouTube or a million views plus. So X-Vibes, Magical Candles, mugende mugule YouTube pages, mukole Instagram, siziyina muzikole do as I do, don't do as I say. Nze Katonda yampa mu mwana. Ladies and gentlemen, Brown Skin Eventship Channel, Urban SN nga bbiri. Kanchiddemu nga bbiri, 2nd August. This very year. Urban SN nga bbiri August. Supremacy. So please you buy your tickets to supporting not to supporting Zabalala na yabereho, and of course as welcoming the other MCs as well. For now, Urban SN katumuleke tujja mukomya after the show may be there abebaze customer ngamuna mutanize up, and of course you don't need to disappoint him. Mwana koze sound abakoledde barage kuba negikyamula, so you better come through. 2nd August Urban SN. Thank you so much. I love the name, the Urban SN Revolution, man. It's a revolution. You better be part of this revolution. And after the revolution, there's a movement. Banange, mubere ku mugongo gwange. Yes, sir. Soke tutulongose biri waliwo okukola kyali ku gundi awo tulijjawo. Sure. Uncle Kasmil, be behind my back tukole ngujjukiza. If it is House of MCs, me, there's a movement I'm going to start. Kuba manyi MC banje abakola kyabanzikiriza mu essaawa zino. Sure. There's a movement we are starting. Atayagala bera mabega wange kugenda kunchawa. Sure. I think I'm a lobbyist. Nagenze yodda. Bachiri. Nina minister agenda okujja ku show. Okay. PM Empire, the Vibe Room. Big shout out to you, my bad men. For now, we're signing out. Peace and love. Brown Skin Events YouTube channel. My name is MC Dero, and of course I had Urban SN.